Get right here, man. Kyo kituufu mbabuzeeko nnyo babuladi bange naye bagamba akuba owaakuba umba kukira muzeeyi kuba boda. Why are you running? Your foolishness will make you the most foolish idiot on earth. Ebu, ainda, itinda. At least mu lockdown abawaayo omugugu n'omugezigezi n'avuga omuntu mu shortcut. Gano ge mawulire ga muzukulu wa muzeeyi Chance Babyface eyakava e China nantalabika ng'omuchina smilinga. Kiriza oba gaana gano ngenda gayisa mu bwangu nga landiroodi atutte omupangisa we muloogi. I never spelled it. What else can we discuss again? Omusango mwami byanfuna yakutte mwami coronavirus n'amuwarawala paka mu mbuga z'amateeka ng'amulanga okuza ebintu by'emabega. Mwami byanfuna ng'ayita mu balamuzi bwe abayitibwa omuntu wa wansi yeetaaga obwenkanya n'essanyu. Biranga n'awaayo ensonga ze coronavirus byamukoze bw'okujja ku ssebo kwaleeta lockdown ne kuleeta ne kafyu mu ggwanga. Amasomero abaana abandi basomye ne batikkira bangi babatikkidde na mbuto kati balina diguli za mbuto. Abayimbi ebivulwa bigala n'obalabisa ne basiiwuka bali mu nju tebakyasobola na kukola kantu konna bila n'abalala abaana baba basuulidde towakana kiki otalaba kazibwe kapa ajja kunnyonnyola. You are a madman. You are a madman. Ebya transport wabyonoonera ddala bila wali awo 2,000 kati batwalirawo kasanvu abantu bange obaleetedde ddala obuzibu. Have some decorum. You know, see, this pandemonium is irritatingly absurd. Such a debate is hampered, tainted with any estoppel. It amounts right now, Speaker, to an act Things say they wise. of rascality by the House. Continue. It will amount to a haramus act of political gambadoing. Right now, Speaker. Bila kyotakoze tekirabikanga amalwaliro omuntu owaafa baagala otunde ne wooyina olyoka ojjayo omulambo baagala bukadde 3 ku 5. Basire kwini obalabiza ennaku anti abasajja babasuula mu nnyumba kati beeriira muwogo na kawunga bonna basiiwuuse. Mrs. Chief Adeleke. Whatever. I cannot tell you that. Emikwano wagijjawo anti tebakyawa na buhaga wadde peeke yegwe waleeta social distance. It was at this moment that he knew. Wano mwami corona ng'ayita mu balamuzi bwe omwavu tasinga musango nabo basituse ne bawaayo ensonga zaabwe biranga bakinigguka kukira awaana embwa okubigula okukira awaana embwa akabina n'ogibiguza omukira. A useless man. Tetebo. Come on. Tababadoli tenten. Nabo batandise ensonga zaabwe. Mwami byanfuna onjogeredde bingi naye tomanyi nti nno nina nange ebirungi byenkoze okujja kwange amakalina mangi gasituse kiki otalaba eyeba nkulaakulana. Era abantu bangi bafunye emirimu ku mulembe gwange abantu batunda masiki sanitizer ebyenfuna bikyusekyuseemu. Why are you running? Why are you running? Ebyo byonjogerera mu transport abantu baali bagenda nnyo Komamboga nga balya nnyo ekibizi ne bagejja amatu n'olubuto nga njagala basale ku mugejjo. Era nakuyamba nako abantu ne baddako mu byalo luli baali baddayo mu kuziika naye kati baatuukayo buli omu abeereko ewaabwe. Okujja kwange kwayamba amakoterera kuba abasajja n'abakazi baali bafuna obudde wamu nga bali wamu ewaka. Biro ebyo nno byonjogerera ngenda mpola mutaayi kubanga abayimbi ne ba MC mbayambye nnyo okusevinga oluddako terigoliramu kulaba ggulu. You get it? Okujja kwange kuyambye abasajja okwetegereza abaana amatu n'amaaso bakakasize ddala nti abaana baabwe. So mwami corona nkoze omulimu gw'amaanyi ku nkulaakulana yo mwami byanfuna tonneekwasa. You get it? Njagala okudda omulundi ogw'okusatu ndabe ngangiraagira n'abalaalidde nsobola okubagira okubitereeza. Eno nabadde nkyasomera ddala eggulire lino nga kkooti egenda mu maaso omulamuzi n'asaba tuwummulemu essimu kwe kukuba nti nno okyali eyo my blaza ekisaawe kyammwe eky'entebe bakitwala ate nga ddanga somedde eno wansi mu nzigotta konze kansooka enzirukeyo nga baleetere mu bujjuvu omusango gwaggwerawa kuba n'abatembeeyi banalese bawanise omukono. Musibe bulungi aba 13 mpeera temugenda nnyo we balira ears n'amatu kuba kati bo muwezi kuba mweraba. I want to assure you people and assure the country Say they wise. economy is now on